Yentambule siteye Kampala nagudde ku mwana nga yakokufa yabadde alabika bulungi bite ng'alinanga ino lususu amaaso kokomya ayogera oluzungu n'olunyankole mbu yagidde ku baasi zikabandole n'ekibuga takimanyi bw'ayita mu kiyite n'ebyomukwana yiga biyige Sqoop Larma Mr. Byebyo zaaweddewo ow'endongo byamaanyi obadde obulidde watwakoma kulaba kayimba kali aka Pallaso akayimba akoleddera kafuluma covid awedde naye nalina obuzibu mu mubiri gwange ne bannongoosamuko makinetagisamuko some break olimba batambula nnyo ate nga tebandaba abantu yamaanyi sikozesa wid soba mind naye nalina ania ate nga aniyo yaguze nasobola okumviirako kansa makinetagisa okunongoosa amaanyi olina komawo anesiriasi ndaba wakatambula kitegeeza myaka egiddako yesimanyi obembeka Sqoop Larma agenda bamuyimbi w'amaanyi. Pallaso yakuggyako sente mmeka okukola oluyimbo? Yadde n'ebibu yaziyako yadde n'ekikumi ate nga nawulirawo akasente wakawulirawo nawulirawo akasente Pallaso yakusaba akasente mukole oluyimbo Uganda sina sente era ne taito gye nasoosa oyimba bagiyita zaaweddewo owulya zaaweddewo ate yanzijja jasa oluyimba ddo nga ddo nali nduyina nga nkyayitibwa essitaawo kuba nali mwana wanjala oluyimba lwange olwedde oluyina Pallaso n'ampa chance n'aluwulya nga lulungi nga kye naggambye nampita nagamba nakwatibwako ekisa ne kavidiyo ako yakasasula kolaba akalungi akalimusoba ebidiyo ebisasula tewali yadde n'ekikumi kyange ekiri awo kyasobola okugamba like Aloza production zokka. What was the experience okukolako n'omuyimbi bw'atyo ng'ate ovudde ku luguudo? Kyandaga kubanga okusookera ddala nga nzija mu music industry in fact nga natandika oyimba bingi byolaba nga olaba tebisoboka abeera nga olinga manyiza esookera kukyamenyiolinga bantu ne baluddamu ngenda ku stage ne bamukubira ku ngulu kale byebuuza mu mutima byalinga bibuuzo naye kati mbirabako kitegeera nti otuuka wano agamba Sqoop Larma zaaweddewo wendongo biki so it was a great experience okubanga nakola ne Pallaso kyaka kuba singa osaaga singe singa ne kamemudde sinafuuka memba naye sijja kugamba nti njikirizamu kuba simanyi kikyeri kuba sinnatuukayo manya kikyekola ki naye bwe mba ntuuseeyo ne mmanya omulamwa gwe baliko bulungi n'ekitegeera kubanga copyright kintu kinene nnyo mu ndowooza yange so kineetagisa n'ensooka n'entuula n'endaba bwekiba nga kiri stable sina nsonga lwaki mba nkiwakanya ekyokusabiriza sira lwaki mwakiteekako nnyo esinga Bobi Wine yagamba bwati ne bwati naye nga kyensobola okugamba art industry evaamu sente nnyingi ebiramu ddala sente nnyingi oba gavumenti ekutte nebaddizaako kyebaddizaako kitono nnyo ku kyebakola oba kyebalina okufuna kitegeera sisuubira nti okusabiriza omuntu wakeera nakuddiza ku ekyo kyokoleredde sikusabiriza just kyendaba nti mulina ngeri mwagala mukitwala I think oba kikondi Bobi Wine wogera yayogera nga muyimbi yayogera nga Kyagulanyi president waffe kitegeera kuba nange muwagira naye yayogera nga muyimbi so omuyimbi Bobi Wine bayogera nga muyimbi ne bakwata ku ssente ne baddiza ku bayimbi kitegeeza waba akasente kangi akali awo ketwetaaga kakome mu industry sikusabiriza Ludamani era ayimbidde ebbanga alina music omulungi Ludamani kyali kimukakatako nga ye kubanga waba yafuna opportunity okuyingira mu parliament ogenda okwogera ku party okitegeera kubanga amanyi kyekituufu ekiri ki omuyimbi kyasooka okufunamu okitegeera teyasooka linda sisuubira nti yasooka linda kulaba nti gundi ono alemereddwa ono baalemereddwa yagendayo bugenzi nakikyogera ng'omuyimbi kuba naye amanyi ki ekivaamu singa omuntu aba alina copyright singa omuyimbi aba alina copyright kuba Ludamani omu ku bayimbi bayiga aba balina hits naye nga
bw'otunula YouTube channel ye ono ateekayo wakawe n'olina ateekayo ekitegeera ate nga music wakawe